Okay, nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst wasuze otya osiibye otya oli otya okusinzirira awo wonna wondaba nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkusaba nti subscribinga commentinga likinga ngoberera ku YouTube, Facebook ne TikTok. Abooluganda mwena abakatuliki mbasaasirako olw'okufiirwa paapa kitalo nnyo kitalo ddala naye eyo fenna lwe lugendo gye twava ate era gye tulina okudda. Kale olunaku olwaleero nzize era tweyongereyo n'omusomo gwaffe ogw'okubeera nga tukuguka ku cassette tapes. Gwe alina cassette tape ng'oli eyo nsaba ontuukirire nsobola ozifuna nga tuukiriziganyiza, then ayagala okubeera ng'ojjako music nawe osobola okuntuukirira ne tuziggyako music oyo ne tumuzza mu MP3. Kale ekyo nsobola okikola. Programu eno ngiweereza mukyala Jalia Nanfuka awe e New York. Omukyala oyo yaŋŋamba nti mwami Muzungu nze okumanya nayagala Kadongo Kamo ne bu tape nabulinyisa ennyonyi era wano ewange nzannya cassette tapes, ennyimba ndaga abaana ebiki ebiri ewaffe ebintu ebyakola music era abaana ewaka bakimanyi nti ekiyinza obakubya embooko nti mbu cassette tape zino buno buyinza okubeera nga bumukyankalanya n'abaana naye nga kituufu tulina ogezaako okubeera nga tupreservinga ebintu bino. Nze my daughter Edina Ruth akimanyi bulungi nti ekintu kya daddy kye bayita tape, ekintu kya daddy kyonna ekivaamu Kadongo Kamo tebakizannyirako era wadde akyali mugonvugonvu naye era atuuka n'angamba daddy how is work, how is Kadongo Kamo our tapes safe? Kubanga akimanyi nti yali antulugunya naye yalina omulimu ogw'okuzipanga ng'apangulula n'apanga naye ekirungi nti yali atandise okubeera nga ayiga. Kati nkute tape eno bagiyita abasajja abakodo Melodious Singers. Ono ye senga w'abaana Rosette Nakubulwa, kwaliko byoya byanswa Nabiryonkedde, abakyala b'ekyalo, senga ntuuse okufumbirwa. Senga ntuuse okufumbirwa lwe luyimba ye yali paati ey'okubiri ku ebintu by'omuko, kubanga Paulo Kafeero atuuka atuma amufunira omuwala ate omuwala n'amubba. Sauda Kitende yabba Paulo Kafeero ebintu by'omuko. Kati muganda wa Sauda Nakitende atuuse okufumbirwa atuukirira senga amugamba njagala akola ki, njagala kufuna bufumbo era bw'atyo senga yagaana. Lwero oluyimba senga ntuuse okufumbirwa nzizo nyambe onfunire omusajja omutuufu ansaana. Kati mwana wa mwanyi naze gwagenda kyekitundu ekyokusatu. Kati yeeno Melodious Singers senga w'abaana Rosette Nakubulwa. Kati wano ndina ne tape ya Aloysius Kabugo ne Topista Nakalema. Mukadde waffe Topista Nakalema yafaano jjo ly'abalamu mu 2023 yaziikibwa mu bitundu by'e Nakifuma naye nga tape eno yali ya Tubro Music Sound C. Kwaliko ennyimba nga akawulula Kyofa togabye luyimba lulungi, kanziruke ekibuga nalwo lulungi, omukwano gunzitira ki, then nsasira abalwadde n'ensasira abalwadde nalwo lwali lulungi. Yono Topista Nakalema n'oweewe Aloysius Kabuga. Saalonga Aloysius ye akyaliwo. Wano nkute Rasta Smart Abdumurasa ab'omukwane Top Productions mwe baali. Then technician yali Joy Tabula BK Studios mwe lwafulumira ab'omukwane. Ezimu ku ezo ezaaliko nzikiriza nkwaneko, degree y'okukwana, charging oyo Isakazibwe Kapo, obufumbo ge matendo, numu omukwano Regina Nalukwata. Kale tukyeyongerayo, ono ye Matia Luima ne Sauda Batenda, abakyala ababiri naye nga kwaliko abakyala ababiri essaawa envannyuma, obujja bw'abakyala, ebizibu by'ensi, then muninda kufa. Munoonyeeko oluyimba olwo muninda kufa kubanga ekyamazima Matia Luima naye bukya obudde buno nti kaweddemu. Buli mukutu TV buli kimu kijja kubeera nga kiri ku Matia Luima naye ng'oba oli awo tutuuka nga tukola ebivulu tetusobola muyita tukola ki. Kati ng'akugamba nti
komuwadde nga akyasakeekake nze nalukazaako experience guy baali bamanyi okuyimba so eno yali Dynamic Stereo Sound C be balulinako obwa nanyini. Then ensi ya kitange Vision Production presents William Kibuuka ne Princess Angel. William Kibuuka ensi ya kitange tebimenya gumba Princess Angel ensolo Kibuuka abakazi tudiba Princess Angel Landlord then tewali malaya Kibuuka. Kati enyimba zino woba olwetaaze osobola okungamba tusobola oddujjako ku tape naye ati yo cost nze kubanga ndina ezitambuzo omulimo naye nga ekyuma ekijjako weekiri wano nabalagako butya tukola. This is 1996 muyamba abalwadde David Kizito Zavuga ne Grace Nabwami, Grace Jennifer Nabwami. Kati line oluyimba lwa Jaaka lwafulumira kuno kati Jaaka lwajjawo erinnya Jennifer nafuuka Jaaka Nabwami ne lujjawo erya Grace Nabwami. So ye Grace Jennifer Nabwami of Peking and Festac Guitar Singers. Kwaliko olwo obukalu komera aho Kizavuga yali around 16. Amayisa g'abakazi muyamba abalwadde entalo nanyumirwa nnyo oluyimba entalo Jackson fere Twitter Jaaka amayisa g'abasajja ne obukalu komera. Ono Kibijjigiri ekimbuziza embiibya lwe luno lwe lutambi balutuuma Kibijjigiri era erinnya lye Livano erya Kibijjigiri naye nga kwaliko Mulindwa Vumbi n'embalyowe lwafulumira kuno Godfrey Bunjo naye yafulumiza kuno olw'emmamba. Waliwo omukyala w'engulu eyo yayagalanga nnyo oluyimba olwo naye we namala oddufuna ate ne mugamba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kati muntu wange nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye ate waliwo n'ezo ennyimba eziri hard to find nga zo zijja kwetaagisaamu akasente akasingako awo. Kati bano oluyimba nga ziri ku teepu nazo kyetaagisa akasente akasingako wali. Kati New Subs Fashions batuteekamu ssente abo basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Sunset Arcade esangibwa ku Wilson Street era otambula ng'ova ku Pioneer Mall oyise Wilson 1 wova ku Wilson 1 ogenda kuzzaako Health Link Pharmacy. Kati ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala ago weekoma yambuka amadaala ogukira ku New Subs Fashions abo batunda ngoye ez'abakyala abasiraamu n'abatali basiraamu. Kale gendayo weefunire ku byambalo ku layisi mukyala Namatovu wali okubeera nga akutuusaako enteekateeka y'okubanga ofuna engoye. Kati tulina Plan B Records abo bakwasi ba nnyimba bakugamba gendayo woba tomanyi kuyimba ojja kuvaawo ng'ofuuse muyimbi ate bakukubire oluyimba mu bidongo ebitegeerekeka naawe ebiyinza okutambuzaako. Tulina St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono ne tubeera ne Twinex International bali wali ebulaga ku lw'Emityana. Kati yo Kikaya College and Vocational School abo bali wansi wa Mwami Mubiru Charles bali ebulenga ku 7. Twalayo omwana bamubangule bamufuule omunayuganda ow'enkya omulungi. Okusinga ku vocational courses zonna ez'omu mutwe baziteekako essira. Kati eno ku gundi ku Kikaya College yo
courses basomesa arts ne sciences badde ne boarding naye nga course ya IT bagitaddeko nnyo essira kubanga Uganda y'enkya awo weetunuulidde. Kale muntu wange gwe yeetaaga okulanga jangu olange nange, gwe eyeetaaga okubanga olina bye weebuuza naawe osobola okuntuukirira, naye nga mbasaba nti mwongere okungoberera, teyaddamu kunzirira. Then bano be baali abafumbo ababiri, Ssaalongo Kiwanuka Fiina oba Kiwanuka Fred n'oweewe Nnaalongo Zaituni Nambawa oba Zai. Mukisa Gita Singers okalya dda, okalya dda. So kwaliko okalya dda baba nkemwa sikyajooga obutamanya pulaani z'omwavu n'endala. Eno Tugro Music Sounds. Kati wano nkutte teepu endala, teepu endala ono omugenzi Sala Boogere n'oweewe omugenzi Emmanuel Boogere. Weebatyo ebaafaanana. Obukodyo bw'omukwano ekitundu ekyokubiri, abasinga tumanyi obukodyo bw'omukwano part 1, naye nga part 1 nali ngibalazeeko. Kwaliko emigwe bulamu bwange ne nkumatira Sala Bamugumu Copyright Kasajja and Sons Studio Emporium. Kati wano Brania Mugerwa da Bongates nsaanira okumutendereza, abanyumirwa gospel, ono gospel mulungi nnyo, HK Studios mwe lwafulumira. Kati wano nkute teepu endala, Mono Mukabi Volume 1 okuwasa okumpi Bazira Gita Singers. Oluyimba okuwasa okumpi lwayimbibwa Omuyovu Moses Wamala Serwandagaze. Copyright reserved broadcasting dubbing on written permission from Kase Music Recorders. All songs recorded in Kase Music Studios. Music directed by Katose Kandi. Volume yali 167. Kati luno okuwasa okumpi, jjukira Moses Wamala mukyala we baali bakamulingiriza, bali opposite kuli yebuko, kati kuno gayoyo. So najja n'aleeta oluyimba olwo okuwasa kuno okumpi, naye nga yali true story. Mukadde wange Moses Wamala twayogera, obudde bwonna ngenda kutuukako nzije nkubuuzeeko munnange gyali ekalyankoko eyo. Yadda mu mulimo gw'okuvuba mwatambuliza obulamu. Be bamu ku bantu betusaanye okusiima nga bakyali balamu. Ono Yewire Mulwana Mukaabya. Tukumbaane HK Studios 2. Tukumbaane lwe luyimba lwasinga okunyumira. Wano nkute The Late Moses Katende. Moses Katende 19 Best Hits 1982. Malaya Nkerewe, kwaliko Malaya Nkerewe, Ensonga ya Musaala n'ennyimba endala. Ono Moses Katende. Lwaki neerumya Kimuli Gita Singers, Amiru Sengendo ne Grace Naziwa of Kimuli Gita Singers. Bakugamba all rights reserved, unauthorized public performance and broadcasting of the recorded is liable to prosecution. Nti okwatibwa ono Kase Music Recorders. Kase Music Recorders New Park yali eno shop number yali 143 Kase Music Recorders. Kati ono obutanaziba ono yali Fred Musomesa Kaweesi Volume 2 Greenbot Entertainment. Bano baali bava Sweden. Greenbot Entertainment baali bava Sweden. Greenbot Entertainment eno ye yakwata oluyimba luno, naye nga ono Moses Musomesa Kaweesi ajjukiranga Munnakadongo kamu omu eyayimba ku luzungu, era noonyaako oluyimba lwe olw'oluzungu nsobola oddukufunira nga woowulira Jim Leaves. Kubanga nzijjukira ndina mukwano gwange eyo mu America be batwala kadongo kamu, namuweereza oluyimba olwo ne mugamba oba asobola okuteeba ani eyaluyimba, andi yali alowooza B'America. Ne mugamba no yali Munna-Uganda. So bakugamba manufactured by Greenbot Entertainment Limited, technical collaboration with Greenbot Korea. So
naye nga luno olutambi yalukwatira Sweden. Kati wenvaawo neeyongedde kano akafaananyi nno kannyumira. Mathias Mulumba Walukaga, Kampala Music Stars, music directed by Livingstone Kasozi, akanywa mpola. Naye baaba akafaananyi ke baateeka kuno kaali kanywedde ono kaali kanywedde ono akanywa mpola. Copyright reserved by HK. So entasiima oluyimba lwanyumira nnyo, lwanjokeraawo Grace Zawedde. Oyo ye Mathias Mulumba Walukaga. Tuna Right Hope Abdumras Rasta Smart presents ekigumya amaka Fred Mukubira oba FM Studios. Ono Fred Mukubira yafa juzi, yafa mu 2023, yafa 2023. Fred Mukubira eyagula olutambi luno, kwe kwali ngenda kusiba faamu engege, abatomba agala ekigumya amaka, njagala abakazi bakoze ssente. No teepu ndi wa mukisa nti nagigulako wadde nzizemu okugyeyongeza. Wumalu mwanje tufulumya nnyo BUD Productions. Wumalu mwanje simanyi oba mukwano gwange Wumalu mwanje eno okyagijjukira, naye woba togijjukira munaaye yiyo weeri. Wano nkutte Giant Productions, ndabako Mulindwa Vumbi, Madina Nakiwala, nendabako Charles Sonko Senior Composer. Wano batugamba produced and distributed by FM Music Studios oba gwe tuyita Fred Mukubira. Kwaliko Mulindwa Vumbi, Mujje ku Mbaga lwe lutambi, ne Madina Nakiwala. Omukazi 2000 Charles Sonko Senior Recorder, Charles Sonko Senior Composer. Then Mweba Landlord, Richard Kizito, Tomalako, Madina, twejukanye Kizito Richard, ne Zaina Mayanja oba Zaina Nabutono, abasinga twamukazaako lya Zaina Nabutono. Omwenkano omutuufu Mulindwa Vumbi. Kale yeno Giant Production abo baali bavudde Matendo. Kati wano weeneeyongerayo nkutte abaali abafumba ababiri, Fred and Irene Sebale of Zebra Associated Singers. Buli muntu yandizimbye original version. Beebo abafumba ababiri. Lwali copyright reserved by Kasiukila Limited. Yino Chikaya College School, essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 6 4 era ono ye yalusaasaanya olwo. Kale yeetaaga ennyimba ezo osobola okubeera ng'ozifuna. Abafumba ababiri baabano abalala, George Sebowa Mugonza Oboth ne Joyce Nabiserye. Biri noonya lwafulumira mu Tubro Music Sounds yene ya 1994. Kale nalwo osobola okulunoonyaako. Akange nkaagala era baali abafumba ababiri Salongo Dani Mugula ne owewe omugenzi Fiuda Namuddu yafa 2016 ennaku z'omwezi nga 10 Desemba. Twamuziika Nakisunga. Naye ng'ono ye George Sebowa Mugonza yafa 1996. So wano baalimu Entebbe Guitar Singers era be balina obwannannyini ku lutambi olwo. Ono ye omugenzi Kawooya owa Basamadsi. Bazibajjira kuzikuba lwe lutambi osobola okunoonyaako. Era nayo Tubro Music Sounds ye yalugula. Kati we tweyongerayo then Kalo Nakimela
and Twins, Bye Bye Star, oyo Carol Nakimera. Ndongozi ennyimba zizino abangi mubadde mu mbuuza ennyimba za Carol Nakimera, Katamba Basudde and Tom Serunjo Gikabulada professional singers. Abitex promotion is then abafundi eno yali kulabako gita singers lwayimbibwa Absalom Kajumba, Sala Namale ne Zaituni Nakawunde. Zaituni Nakawunde abasinga ye yakuyimbira Tomalaako naye nga yali mu Diamond's production eya Katolubwama, naye nga okutandika yatandikira mu kulabako, yatandikira wa Prince Job Kafero ne mabegaawo yakolako ku TV ya Katolubwama. Kyemanya ali mu bitundu bya Mundeebaawo. Twali baddembe Robina Bisirikirwa, twali baddembe Samona Products, Dick Production is ono Dick ono Abitex Production and National Studio, Tom Serunjoji, Immaculate Nabirio, Katamba Basudde of Kabulada professional singers, enkweza abakaabi. Wano nkute Prosi Nabigumira presents Sente ye Chikazi, St. Gabriel ye yagula luno mujja wange ensonyiwa obweddanduza nnya mulembe gwabwe Uganda empya. Azeetaze osobola okuntuukirira wano ndina eggole bannamwandu b'omugenzi Hamani Basudde, Jenny Basirika ne Aisha Nakito Kabulada professional singers. Abakugamba copyright reserved broadcasting dubbing only written permission from Kase Music Recorders. All songs recorded in Kase Music Studios. Sound engineer Katose Kandi. Rhythm guitar Paulo Kutusa. Solo and bass Gerard Majanja. Keyboard Moses Makalazi. Volume 162. Waliwo ettaala ly'abafumbo ono Lord Fred Sebata Nick Studios ye yafulumya luno. Fred Sebata, Process Sebata ne Alice Sebata, Sebata abasatu be baali okwo. Kati wano nkute Sahara Production TV temuzimyola Kasiwukira Limited ye yalugula. Oyo yali Frank Nkubi. TV temuzimyola mwaliko Honeybee then Kalema be bamu kubafulumiza ku lutambi luno, naye nga oyo TV temuzimyola oluvannyuma ng'ayingidde politics mu 2006 baamukwata ne bamuteeka eruzire n'amalayo emyaka 7 nga baamujwetekako omusango nti ogwa defilement, naye oluvannyuma lw'emyaka 7 baalaga nti obujulizi baabula era ne bamutta, naye ng'emyaka gigize naye nga byali bintu bya politics. Wano nkute luno Sala Birungi, Tone Sengo and Medi Mbaziira, nali nkukuula binnyo. Kati ayagala luno naawe osobola okuntuukirira, osobola okubanga olufuna. Talanta African Singers presents Nakawooya, Sekiganda Steven, Kagezemu nnyo, Susan Nangobi, Wire Mukabya, Godfrey Bunjo, Gerard Kiweewa, omwana asaana ku nnyina. Wano nkutte Fred Sebata and Matendo promoted singers ekijjulo ky'e Bulaaya. Kati zeezo sofa ezimu ku ezo eziriwo, naye nga zo teepu zikyali mpitirivu. Wenaafuna omukisa omulala era ngenda kujja ate mbategeezeeko mbasomeseeko ku ezo. Okay, kati wano nkutte eno video tape okwanjula ati Naggalama Brenda Nakato ayanjula Frederick Kizito. Brenda Nakato ayanjula Frederick Kizito. Frederick Kizito ye mukulu wa Livingstone Kasozi era ku mbaga eno Livingstone Kasozi ye yali omwogezi omukulu
ku mukolo guno oba ye yali MC yagenda ne banne banakadongo kamu abamuwerekerako ku mukolo gwa mukulu we. So bino nabyo tubeera nabyo tubijjako. Kale muntu wange nkusaba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino ntuukirira ekasubi ku basooka kwavula stage obeere nga osobola okubeera nga ofuna ebintu bino. Kati nga olaba teepu eno tuzijjako vidiyo ezo ne tuziza muno ate munayo oba oliawo oba olumu byebyo bye tubagamba nti tukola. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57.